Akasente bannaffe ba King Montage Studios abasangibwa ennankula bya kubitaala bano bakafulumu kuba embaga emikolo kwanjula kuyinjirwa byonna kasete ba muno kiri ku videography ne photography bekwate ku 072104425 bannaffe abajjese tours and travel bano bakugamba muno yagala kutambula mu ggwanga lya Uganda mu ggwanga lya America mu ggwanga lya UK mu ggwanga lya Canada yagala kufuna mulimu bweru ogenda okuba ekyeyo kituyite ekyeyo Golika yagala kugendako mu kiyumba yagala kola ba house manager housemaid bekwata bajjese tours and travel bagala abawala ngomanyo vuga emmotoka bannange ng'abawala omanyo vuga emmotoka olina permit bekwata betagaba security guard bekwata ku 0777023405 bannaffe aba GMT computers bano walese computers ate bakafulu mu bintu bya technology ne IT basangwa we Kampala Road ku kizimbe kya Kintu House kizimbe kipya nnyo kinyirira ku level esooka genda ojasangawo omukulu managing director manyidwa nga Dennis akuguze laptop akuguze computer omulembe gwa.com oberenga nawe otambula n'omulembe akujje bakolere wiring ya internet ewaka obere ebintu bino ngate obitambuza bulungi nnyo era bayitibwa ba GMT computers bayisange ku mutimbagano wonna tekamu GTM computers si GMT GTM computers ojja okuba ng'obasanga tukyagenda mu maaso ne ssuula zaffe omusanvu tuli ku ssuula ya 5 ngende manyiddwa nga Surat Nas wabula mu ssuula eno omutume oba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuuka ne bateekamu tulina osimba nnyo essula ya muntu naye waliwo ayogera ku jinni n'omuntu amajinni gyegali ebimu ku bitonde bya Katonda bye yatonda nga bisobola okubeera ebibi ate n'okuba ebirungi ate nga kyekitonde kyasinze okosa omuntu ate kiri very expensive nnyo nga fe ababijjanjaba okitegedde bulungi nnyo ejjinni omuntu okumujjanjaba ejjinni kyova nti abantu batuka ekiseera nagamba nange mpulira nkooye singa oba tomanyi kujjanjaba n'ekituufu gavanga Tanzania oba batulimba njagala nkitegeera kituufu gavanga Tanzania omanyi ebitonde bino kyenjoga wale wakiwulirako nga tukula balwera ebintu tugenda tutuwulira kati oluvannyuma wemugenda musoma ate oluvannyuma ofuna ekiki naye ng'ate obanga oli mu Tanzania ate mulimu era ebifo ebirimu bakati bw'ogendeye e Mombasa Nairobi twatugende olina okwerigendereza enkwana oyinza oddigwako gyegali sifa abagala kkala oyinza okulaba puusi geoza puusi kumbe jinni liri awo n'ogigula ng'olabeko nnaku ze bagula embwa zino simanyi ezibwe ojja kwegulira ejjinni gyebiri bannange waliwo saba wange yagenda n'awasa omukyala twamujja eyo jjinja gyetwamujja naye omukyala yafuuka omukyala ewaka Allahu akbar kabira omukyala yafuuka watulaba ebintu mu nsi gyebiri so ebitonde bya Allah gyebiri bw'oba twegendereza saba wamala okuwasa n'omukolo nze yagwogerera ese ndimwogezera wa ku mukolo soko otubuulire ogyogerera bulungi nnyo egyokwanjula gyonna reception gyonna aba tuwe emirimu abantu bave mu kwegiraagira so kati twalinawo ku agakani awo wa reception yawo naye wallahi mwana muwala yafuuka mwana muwala atya mwana muwala yafuuka mwana muwala ejjini lifuse ejjini anti yalowooza yamanyi nti awasizza mu muntu kumba awasizza ki awasizza jjini so kyekiri kyogambe bannange nti ebintu mu nsi gyebiri tulina okwegendereza twogereko ku miteeko gy'amajinni gano twakoleko katono nnyo abantu basobola okutegeera at least kyetwogerako emiteeko gyo tuwayo at least emiteeko nga esatu nga bwe nzivuunula oba esooke tubawe kakati tulina ejjinni erisookera ddala tulina eyitibwa al-ashikun ekyo kika kyaki kya jjinni nga bwogera nti tujja kuba nga tusobola obinyonnyola tulina ejjinni eryali bayita umusubiyani ekika kyaki kya jjinni nakyo tulina ekika ekirala kye bayita aljinni almau maiyun ekika kyaki kya jjinni tulina ejjinni eddala bayita jjinni naari lya muliro era ebyo olina otandise odinnyonnyolako
bano simanyi akedi simanyi zigize zitya simanyi butale simanyi twatugenda tutya bakusindikira ejjini ne lyo kya mu dduuka lyo mu akedi yo n'edduuka lyo kane likwata omuliro era ate abasinga tebamanyi kola nnyo research ate abambagenda ne balowooza oba omuntu ataddewo akatadooba waliwo omuntu ataddewo oba akataala waliwo omuntu yazze n'akola tya n'akoleza ofuna bulungi kakati ago gatawanyiza ddala eryo lisobola n'okuyingira omuntu ne limutawaanya boda yonna neyenooneka ng'owulira omuliro mu magulu mu mabisambi bannange mpulira wana wantu wannuma bannange mpulira wana wantu wanjokyerera nga tomanyi wallahi nga tokola ki so ebitonde ebyo biyitibwa amajiini ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala naye bikosa naye kubanga nti owekitiibwa ye ennyini Allah subhanahu wa ta'ala tumanyi enzijanjaba ebeera entuufu singa obanga omanyi enzijanjaba so tuwaddeko bisatu leero nga tunyonyodde ku bino erya nnaali sokeddeyo gali ebasoose ashkun lyoli eriri kakati al ashku hatha nawu min al jinni era bayita al ashkun ye jinni eyitera ennyo okuwasa eitha omukyala ofuna bulungi hatha nawu min al jinni yuaddi ala ta'khiri ala ziwajihi lisobola n'okukeereyo okuwasa oba okufumbirwa kituufu waliwo bendabye tomanyeddateze nkubuulira nze zibuuza abantu basindikira message ku whatsapp ne baŋŋamba kwati bantu ennaku zino nti ogaba enamba yange whatsapp bakusindikira message ku whatsapp n'akunyumiza ekizibu naganze buli musajja njagalako agenda akati gwatulaba nze nina ebinkozesa ekiro awo nawo tujja kutuukawo nga tuganyonnyola natandika ogogagira ogannyonnyola kati hatha nawu min aljinni al ashq alladhi yuaddi hatha nawu min aljinni yuaddi ta'khiri ala azwaji eryo erigezaako okubeera nga litawaanya n'osanga omwana asomye bamutikkidde diguli azina buli kimu kyonna nga mutuufu akirina naye wallahi nga weebuuza omwana wange ng'aganye okufuna omusajja omwana wange aganye okubeera nga tawassa bannange ensi erimu ebintu bingi nnyo ofuna bulungi ate allahu akbaru okumanya lino ejjinni ate lyo lyayitiridde hatha nawu min aljinni yufsidu lhubbu eryo lyeryawulwa n'abafumbo nga tebamanyi owulira mukazi w'ekiro yeekyusakyusa tutegera lwaki tunnamukwatako afutukamu amaloboozi tunnamukwatako omulaba yeefubutuka mu musajja abadde hatha nawu min aljinni yufsidu lhubbu lyonoona laavu yammwe lyonoona obufumbo nelitandika okutabangula amaka weebuuza mwami wange yali mu mbeera bulungi mukyala wange era let me tell you one thing abantu mwenna abanda b'essaawa zino mwali mufumbiddwako era they are there abanda b'essaawa zino naye omuntu yeebuuza kiki ekitabula mukyala wange nga takimanyi kiki ekitabula omwami wange nga takimanyi hatha nawu min aljinni ekyo kika kyejji kyebayita al ashikun hatha nawu min aljinni yuaddi ataakhiri ala ziwaji likukeerayo okufumbirwa oli nalemwa obutawasa ate nekibeera nga yonoona obufumbo muntu n'atabuka without togamba ti omwami wange atayomba ki wallahi nga tomanyi omukyala wange ayomba biki yali takola ki tayomba so kati tulina okulaba ebintu ebyo bamanyiriro disindika nalyo komaawo tujja ditandikako okujja eryokutunyonyole kulyoku kwamaye olukwata ku byekiraavulaavu otabuka tugende ku jini eryokubiri naye tulinyonyoleko katono nnyo allah akbar saba allah atuwagaze bannange kubanga bagenda kusoma abantu bategeere kubanga tuwali kinnuma nobuuza omwana wange asomye mwana wange mulungi nnyo mwana wange alabika bulungi nnyo ng'alemedde ku lujja seeka ng'alemedde ku lujja kati waliwo kibayita istimna mu Luwarabu gye istimna mu Luzungu gye bayita masturbation. Yes. Omuntu okikola taba yekka. Emifaliso gy'abantu girimu ebituli seegi. Nze omuvubuka yampita n'aŋŋamba Smith simanyi kikigenda mu maaso. Eryo talyo. Ng'omufaliso buli gwagula akukubamu ekituli. Yes. Kati istimna buli lwokola kubanga jjukira ekintu ekyo omuntu ogenda okikola divo taba yekka personally. Kati kijja ne kimuwambala. Wakati kwe njagala okubemu akafaanani ng'omuntu nga toyina mukyala awo engeri y'okubamu akafaanani n'otandika okubeera nga totandika okufuna ekyo sooka otandike ekintu ekyo
feeling zivaawa okujjako ng'oli possessed, okujjako ng'olina ekikutawanya, okujjako ng'olina ekikutte ekikulinnyeeko. Ekyo kyennyini ejjini liba litawanya abantu. Omuntu ne yeebuuza lwaki, era kyova olaba nsaasidde nnyo kanneekoleko wano, nsaasidde nnyo abaana abavubuka, nensaasira nnyo n'abazadde, nensaasira nnyo n'abaana ab'obuwala alowooza ti afunye omwana mulenzi, kumbe yekkusa, omwana yekkusa dda. Istimna, masturbation eyonoona, ihsaas, feeling zifa. Istimna, masturbation eyonoona, hormonaati zaffe, omunabeera nga homoni zaafa dda. Omwana mulenzi agenda kuwa buli kimu kyonna, ajja kwanjula byonna bikuwe, naye nga hormonaati zaafa dda, yatta dda obutonde bwe ebinwa byafa dda. Watoyo emyezi 2 ogobebwe. Wangi? Ofumbo oba buganye. Ofumbo buganye. So, ekintu ekyo, ashku min al-jinni, by the way, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abatulaba, ng'era enamba y'essimu omugiraba, abantu tubaako ebintu ebitwambala. Ninga tetukola ki? Tetumanyi. Era ejjinni omuntu abaako ekintu nekijja nekimukozesa. Eddi ntoyogeddeko. Yes, al-ashikun yerimukozesa yufsidu al-hubbu, yoona obufumbo, kyala ayomba, omwami ayomba, ogenda okaba nga mwawuka twawule ebintu. Sente zibuze. Kumbe bakusindikira ejjinni. Soko wawe ennamba 0702 97 97 18 47 47 0702 97 18 47. Ebintu bino abantu bitambula. Ofuna bulungi? Bisobola omuntu yeebuuza ati abakyala there ng'oli afumbirwa n'aleeta emikola awaka abasajja nga bana, naye ng'era obufumbula bukola ki? Bugaana. Kumbe alina ejjinni erimugoberera. Alina ejjinni erimugoberera. Wabula ffe tugamba tujja kuyamba according ku Quran. Era sura musurati ar-Rahman, sura aya 5 Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza lam yatumithuhunna insu qabla wala janun. Atulaba nti abakyala b'omujjana, mujjana mulimu abakyala abangamba banyirira okufa, eshabun bavubuka, hasana'u balungi, baydaa'u beeru. Anko obugambo obwo ogenda bunjigiriza. Wahuru inu. Nofako wengina mbusoseke wenti. Gwe mbugamba. Kadde hasana balabika bulungi. Awo omuntu omugambi alabika bulungi. Baila'u bonna beeru. Sheiakh afuna ajja tinga cheru ngamba owaya baila'u. Bahuru inun. Baina amaso. Ngamaso gawo gatunde mbwe wati amaso. Galinga bolaba golodi. Bahudul inun. Idrufanul maqnun. Balinga bolaba golodi. Fa idha nadala alaiha uruban atraban. Baina thadiya mabere gawo. Awo katuvuze mu speed sijja byogera byonna. Obula nenga kyendagaddemu. Nti lam yatumithuhunna insu qabla wala janun. Tabasala bw'omujjana tebasembereranga kuwadde ejjinni wadde omuntu. Kufuna bulungi. Kakitegeeza ndegadde nkuleetere aya eyo ngisike. Tuwabaga Allah agambe nti lam yatumithuhunna insu qabla wala janun. Kyeza nti mufa abakyala baffe be tuba nabo mu nsi muno mulimu amajjinni agawasa abakyala. Era si mulimu n'agawasa abaami. Omanya nti bagamba lwaki mwogera ku bakyala mulimu n'agawasa abaami. Naye ng'ate ekisolo ekikyasinze ennyo kikyala. Kubanga kyo kirina omutima mweyabayaba. Kyangu wabula mazima. So abaana abawala baka abasheekhe, abaana abali eyo ononya musajja simanyi twatugende ebintu biganye. Wallahi edduwa weeziri, edduwa weeziri. Ofuna bulungi Allah akuwa omuntu golaba nabbi wa Allah ayitibwa Zakariya. Nabbi wani wa Allah yetuka ekiseera nga yeetaaga omwana, yeetaaga ekitibwa Allah namugamba nti Nabi Zakariya kireeta okusaba kuzitowa. Ofuna bulungi Allah yamugamba nti nedde engeri gy'onsabye Zakariya ngenda kwanukula.
n'omwana gwe ngenda okuwa jukira nti yayita nagenda kwegatta. Allah n'amugamba nti omwana gw'ojja okuzaala ismu Yahya, muwe erinnya Yahya. Tena te erinnya lyava mu ggulu butereevu nga Allah kikulu nnyo nga gye tukomeza. Nabwe tunaakola byonna bye tukola gwatulaba life ejja kukyuka mu ddakiika. So tukukubiriza life oba toyagala ekyuke Allah gwawadde gwasudde amadaala twenyule ku speed. Oyige naffe otegere ekyokukola omukusago ogwina naye ogukuumya otya, amakago galina amakuumya otya mu ssuula zino omusanvu. Kati omuntu abale tamanyi nti omukyala ekimutabula oluusi jjinni ate nga lw'essuula gy'osobola okusoma omanyi ddyo nelisindiikiribwa direeta alkhusumaati direetawo okuyombagana. Omanyi yo kasita shaitani emala okukola eryago waliwo omukyala ku mulembe abatukulembera yali akama amata kati ng'akutte ente agisibye akati ng'akutte ekyazi asa akama maki amata kati wamala okama shaitani nejja nenyenya omuguwa ogwente gwasibye ku magulu kati ente nesamba ekyazi ekyamata kya omukyala n'awulira obusungu akati ente eyiwa amata biki tamanyi nti shaitani ekoze etya yegayiye. Wallahi omukyala n'akwata ejjambiya n'atema ente neefa. Ente bwefa omusajja akomawo waka. Obuntu obwawula abantu abafumbo buba butono nnyo naye ng'omusajja oba omukyala tamanyi kozi evudde ku ki. So amaka bwe gabeeramu eddiini kiba kyanjawulo. Omukyala akkakkana omwami n'akkakkana n'agamba kanzire ku magulu gange abiri njogere n'omutonzi. Kyenjagala okugamba abantu kye nayize wiiki eno tuyige nnyo n'okwogera n'omutonzi wabula tumusabe naye ayogere naffe. Abantu abasinga basaba nnyo Katonda n'aswala 5 mu lunaku n'atoola zakaati empeera za zakaati n'azifuna na biti ebirala biki byonna nga wabikola naye nga tawulirangako ku mutonzi ng'ayogera naye. Omutonzi tamusindikirangako ku malayika ye Gabudyeri amuwa obubaka amugambe eddiru gy'ogenda wadde ya ssente nnyingi oginsabe naye nedda siiyo gireke nja kuwa eyiyo. Oyogedde ensonga olaba ekyo nkiyize mu wiiki olaba w'oyagala mukyalawo n'olaba nti wamuwasa mu mbeera yonna olaba n'oliraba nga sisi mukyala nga tewamuwasa naye nga just ka girlfriend naye ng'olaba omulenzi wali akakola ki olira something n'olira nga waliwo ekikola ki ekiniga ennugu ofuna bulungi nga bw'oyagala mukyalawo w'omuwubira n'omwami wo beera teekawo wakati wo laavu gw'omuntu ne Katonda wo asobola okwogera naye Katonda oyogere naye ayogere naawe tekisobola nga obeera ne mukyalawo oyogera naye n'omusuubira okuddamu relationship erina okusikirwa Katonda oyogera ne Katonda okuyita mu dduwa ne mu swala zonna naye kkiriza akole ki okusaba kuzitowa tugende era nga tulaba kuleetera ensonga eyo mu kigambo ky'okusaddaaka kino okugaba ngera bwe tugambye lumu ku mulembe Nabbi Musa tumumanyi mu bannabbi ba Allah Nabbi Musa yasukkulumamukko era Musa ng'ayogerako ne Mukama Katonda Mountain Sinai nga boogeraganya naye kati era nga balaba Musa mu bannabbi nabo mulimu ab'enkizo ne mu bantu mulimu ab'enkizo ne bamasheekhe tulimu ab'enkizo. Tetusobola kubeera ffenna bakyamu tekisoboka. Ayinza okuba gwe yagezaako eyo ne kigaana ensomesa yaffe neyo nene ekyateesa puroguramu eno si gwe kutweyunira gwe kuyiga naawe osobola okyekolera n'ate embeera nawe etuuka otaagamukko omukugu omukugu oyo ng'ate amanyi Qur'ani amanyi ekigambo kya Allah ayogera ne Allah. Kati olaba omusajja yajja kunoga Nabbi Musa nagamba Musa genda ogambe Mukama Katonda oyogere naye omugambe lunaku ki bwe ngenda okufa kituufu nagenda ku lusozi. Musa n'agamba Katonda oye Katonda waliwo omusajja bw'ati ambuulidde olunaku ki lwagenda okufa. Musa n'akumyawo amawulire. Allah yamugamba genda omugambe nti enkya agenda kufa. Tekyagenda kukola ki? Agenda kufa. Omusajja n'akwata byonna bye yali alina n'abigaba n'abeerawo mu nnaku yeyaliikirira nkyagenda kufa ngenda kufa. Kati aba atambula bw'ati asanga ajuzu asanga omukyalo omukadde ali myaka 10 namugamba mpayo ekyokola ki kyoyina n'akwata sente yali alina n'azisaddaaka
omukyalo omukadde n'asaba essaala n'agamba Allahumma zid al-umur, Allah akusaba mwongere emyaka omuwangaze nganze n'okusingawo n'ajja n'okola essaala. Ofuna bulungi kati omuntu ayinza okubeera ng'ali eyo ng'azannya looza lwaki ebintu biganye, lwaki ebintu byesibye, bannange temukaaba, saddaakako bannange saddaakako, tusabe ku Allah, yamba ku bantu, liisa ku bantu. Gulamu omusajja yali omutawaana nnyo gundi Falaawo, yali wamutawaana nnyo, yagamba nti ana rabbukumul a'la, yagamba nti nze Katonda w'okunsi. Falaawo bamuteeka mu kabbuli bamuziike, kabbuli emuwandula nemugamba nedda eno sikwetaagayo. Naye lwaki? Falaawo ekyamulesaawo kiri ekintu kimu, yali ng'aliisa abantu. Mulimu ebintu tulina mu nsi muno, omuntu n'abeera nga sente azirina, tayamba famire, naye bamutuukira bannange embeera bweti. So abagagga abali eyo musaddaakeeko, muyambe ku bantu, mutekewo ku bitongole ebyo olyakubira kusima gambe nti owaaye sohaba waliwo ekyetaagiseeyo enfuna bulungi ng'ofuna abantu abali mu mbeera embu bamulekwa abaani. So tusobole okukola ki? Oyinza n'okubeera ng'oli eyo ng'olaba sheekh ng'ekunyumira ng'olina ky'ogiyizeemu episode zetwakakola zinganga mukaaga, giteekemu ssente, ekyo kikulu nnyo, tulange bizinesi gamba kale totuwaza abwereere, tosaddaaka mu ngeri endala, zituwe tulange bizinesi yo, abantu bakole ki bagitegeere. Oyinza okuba oli eyo ng'ogamba programu eno ennyumira sheekh udaba ono, koze ntyo muwa omukisa, omugamba ekanzu yiyo gimusizeemu ayijambale ku sho, nogamba nange ekkooti zange zino nyambala ekkooti emu nompayo ekkooti nompayo entalabuusi noginsigabo, nogamba sheekole ki egende mu maaso nga twagala okumaliriza. Zisuula ebintu gyazitandikira kwali kubanga tuwadde bingi ebyokuyiga leero, tuwadde ku miteeko gy'amagini, tukomye ku sulati nansi ey'omuntu, tujja kuba tumalayeko ku paati y'omuntu walimu jinnati waliwo ebitonde ebikosa tetunabisomesako bulungi nnyo ebyamagini wannansi, omuntu ate simutegeddewo katono, naye waliwo ebitonde ebyamagini okutegeera ebika ebyamagini era obirwanyisa otya tugenda otutandikira ku programu inshallah. Naye nga bulijjo tetuvaawo nga abantu tetubawaddeyo kodi. Alhamdulillah ala kulli hali abange abatulaba saba Allah subhanahu wa ta'ala bampangalize, saba ayi Allah buli mwamu mwe kyetaaga nseno giraba ng'ennene naye etuuka ekiseera wallahi nebeera ng'efunda. Saba Allah subhanahu wa ta'ala buli muntu abeere nga amuwa omukyala agenda omwagala, saba ayi Allah akuwa omusajja agenda okwagala, tekitawanya mu bulamu n'obwensi. Abantu abamu sente muziina muli bagagga naye nga weetaagisa omuntu anaakwagala nga wallahi tomulina. Saba ayi Allah abeere nga atuwa ku maanyi ag'ekisajja. Abantu tebalina maanyi ga kisajja, abantu bali ku mwanyi, abantu bali ku mirondo. Insha Allah tusabe Allah abeere nga atuwa ku maanyi ag'ekisajja, Allah abeere nga atuwa embeera ennungi, Allah ataasa ebizibu byonna bye tulina, ataasa abalabe baffe. Ayi Allah, Allahu taqabbal minna innaka anta samiul azim wa tub alina ya mawlana innaka anta tawwabur rahim. Tusaba ayi Allah ku omukyala anakwetaaga n'omusajja naba akwagala insha Allah. N'olwekyo nsaba Allah buli omu kyetaaga Allah abeere nga akimuwa. Amanya asigadde Sheikh Sekasi Udaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Enamba ya Sheikh Sekasi Udaba eri 0702 9 mu 18 0702 97 18 47. Owe yagadde okubanga yogerako naye nawe yagadde okubanga yogerako nange genda ku 0702 10 nange ojja kukozesa okwogerako nange ku WhatsApp n'oweeyagala Sheikh Udaba naye maaso omukutuusaako naye nyini enamba gye nsinga obbawo kubanga ate ekyamundesa ye mukugu w'okunsingako kiba nze ndiwo mubuuza ebibuuzo n'asobola okuba ng'akola ki ng'atusomesa ate mu ngeri ey'enjawulo eri 0702 97 18 47. Ojja kuba osobola okuba nga omufuna bulungi nnyo, asobola okuba ng'akwongera okuwa ku magezi n'okulaba engeri gy'akusomesaamu ekigambo kya Allah okuva mu kitabo ekitukuvu ekya Qur'ani naye wennyini okyusa obulamu bwo mu ngeri ez'enjawulo kozi fina nakye tufa mu bulamu buno kubeerako bulungi nakulaba ate ng'ate tutambula bulungi. Tugenda kuba tukoma olunaku olwaleero nkoze ne Umar ku kamera ng'abeera ava mu King Montage Studios era tusinzira okuba nga tulikodinga sheno
okulamu ne batuukako eno mu nsi gye muli mugende babakuba ebifaananyi ebirungi ddala okuzaama bakuume memories zo ng'ekifaananyi bakikuba omwaka guno nebayita emyaka 8 nobeera kubanga ate obeera okifuna bulungi nnyo. Bannaffe aba Jesse Tours and Travel nabo mubeekwate mu by'okutambula kw'ensi yonna. Balina emmotoka ezitwala abantu ku airport, balina emmotoka ezijja abantu ku airport, tebakoma okukoka. Bano batwala n'abantu ebweru mu nsi nga Dubai, Abu Dhabi, ensi nga Qatar, ensi nga Oman, ensi nga UK, ensi nga Canada n'ensi nga ate USA. Babikolerako byonna ku kasente akatono ate nga beesibwa. Bakubire ku 0777023405. Tetwerabira bannaffe aba GTM Computers ku Kampala Road awo ku Kintu House nawo mubeekwate ate ebintu bya technology. Bano baleese networking system eyakabi okuva mu birimu zi Pentagon. Bakolerako network system, computer zone zibeera nga zonna oziraba. Oyagala kamera, oyagala laptop, oyagala computer desktop, oyagala printers, genda mbannaffe aba GTM Computers awo Kampala Road ku Kintu House, ekizimbe kipya nnyo level 1 ogenda okubanga osangawo Dennis ne muganda wange ate Shafik bajja kuba bakwasaganya bulungi nnyo babeere nga bakutuusako ebintu bino wano baderivalinga mu ggwanga lyonna n'oba oli wabweru wa ggwanga osobola contactinga still ku mitimbagano egy'enjawulo ku Facebook ne ku WhatsApp ne ku TikTok nobeera nga ate basobola nga bagulira laptop omwana wo senga ojjajjawo ne mu business yo nobeera nga olina system sobanga oli bweru naye ng'olaba ebigenda maaso mu business yo wano e Uganda wekwate bannaffe aba GTM Computers. Kale bwe tulembadde amanya nga byeyenze Shadik Smith Vanessa yabadde ku eno kamera ate ne mwana mulenzi nabeera omwana mulenzi umalo nabeera ku eno kamera atakumira mpeera abankumire. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.